minisita twali tulina wano RDC omutuufu ono aliwo si mutuufu. Ono aliwo RDC si mutuufu. Abantu baffe babagoba ku mataka ng'enkiiko eza district security committee yazituuza ne bagenda ne babevictinga. Tetugenda kukkiriza kugoba bantu baffe wano mu Kasambya nga tukyayimiridde wano. Mwenna mukube engalo General kiwulire ne minisita. Era tukusaba otukolere ekyamagero wano. RDC ono ali wano ogende naye mukama abeerere nammwe. They have been talking of illegal evictions of people. This is not acceptable. People should not be illegally evicted. Fortunately, we have the leaders, some members of cabinet here. We have MPs. We have generals. So I hope that this issue will be solved in Mubende. We will not have any more illegal evictions. We have MK. We have Yoweri Kaguta Museveni. Your future is secured. Thank you so much. Kulabanga Gorutindo, you a breeze. Kuandudeko edusu. Era olunaku olwaleero tusuubire activities ezigenda maaso. Neyanzanyo neyazege n'abatulaba ku Salt TV amakya g'olunaku olwaleero tuli wano e Kasambya. Gen.Muhoozi Azeemu President wa Faddako essaawa yonna atuuka okuva kati essaawa emu okuva kati agenda kubeera nga atuuse wano era bw'anaatuuka wano tugenda kubeera nga tumwaniriza. Neni bwe tunamala okumwaniriza emikolo gibeere nga gitandika. Wewe nalaba Sol TV kwegayiridde tovaako beerako kubanga buli kimu kigenda kubeera nga kituusibwako live okuva wano. Honorable, owulira otya okuba nti this time gwakostinze general mu kitundu? Mpulira essanyu okubanga nze kati olwaleero President addako nze mulina. Abavubuka balina enjogera egamba nti omukulu nze mulina. Olwaleero nze mulina wano e Kasambya mu constituency yaffe eno mu district y'e Mubende. N'olwekyo nja kutwala omukisa guno okumwebaza okukkiriza okujja okubuuzaako abakulembeze baffe n'abantu abalala abali mu kweyiwa wano okurawunda essaawa. Abantu bano be tulaba batudde wano bantu ki, bantu kika ki, bantu bano baani, bazadde, bayizi, bantu kika ki? Bano abali wano bakulembeze mu constituency eno y'e Kasambya bawerera ddala 3,000. Chairman LC1 n'olukiiko lwe lwonna abantu 9 ab'NRM n'olukiiko lwabwe abavubuka abakyala bakansala ku magombolola Chairman LC3 ab'enzikiriza ez'enjawulo bonna abalina amasinzizo okuva ku wansi kubanga twatunuulira abo abalina eddoboozi abayinza okwogera n'abantu abalala okubatuusaako meseji yaffe naye ng'okusingira ddala enteekateeka ya gavumenti zonna okulaba nga baziteeka mu nkola. N'olwekyo bano bonna boolaba wano bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo naye abantu abalala nga bw'obalaba era nga bw'oli mubatunuulira nabo bamaze okuba nga batuuka batweyungako olunaku lwaleero. Naba amasimu mangi Gen atuukira wa? Gen agenda kutuukira wano ebirala bya security sinza kwogera general watuukira. Abantu bano mbadde mubatraininga ki? Omanyi bwe tulaba uniform efaanana bweti mbadde mubatraininga by'amagye byaki? Uniform eno eriko ekigambo patriotism kubeera kwagala nsi yo. N'olwekyo abantu tubasomesa obuvunaanyizibwa bwabwe bwe basaanidde okuba nga bakola. Then lwaki twayisa abo abantu banaddiini n'abalala abantu kati poliisi baali bagifuula buli kimu. Osoowagana ne mukyalawo katono n'odduka ku poliisi ate ono pasitawo gw'olina ate ono imaamu gw'olina ate ono omusomesa gw'olina ono omubulizi gw'olina lwaki si gy'oba osooka nga tonna bagenda ku poliisi?
ennondola y'emirimu gya gavumenti abantu ne beemulugunya ffe enteekateeka za gavumenti tetuziriimu ffe tetuzimanyi zitutawa toziriimu tozimanyi kubanga osazeewo okubeera nga tozeetabaamu n'olwekyo bano abakulu tubasomeseza okuddayo okwengeejinga abantu baabwe ne information flow okutubuulira ebizibu ebibeera bibaluma tusobole okubeera nga tutambuza emirimu gyonna. Message yo eri General eri abantu abatulaba ku Soul TV nga basinziira wano mu constituency eyo. General tava ku nsonga ya kulwanyisa corruption nga gyayimiriddeko eddagala malwaliro ekibba ttaka okukola shode work okulya ssente za gavumenti okwejalabya okuli mu gavumenti ebyo byonna abiyimirireko era n'abantu abagenda okujja mu gavumenti bw'aba naaba atuuse babawe targets bw'obeera minisita bakuwe targets mu mwaka guno tukuwadde minisita w'enguudo okoze mmeka bw'oba tolina gwokoze debbali omulala ayagala okukolera ensi ye agikolerera. Tweyanzege oyo Honorable David oba Daudi Kabanda era y'omu ku bahosi aba constituency eno eya Kasambya mu district ey'e Mubende era ye ahostinze Gen.Muhoozi Azeemu nga babagambye sisobola kubabulira nti again patriotism kati gwoli patriot yeah. Okay, amanya go bakuyitandisa bamitandira nsabimana naye Gen.Muhoozi kinsanyusiza nnyo era bweyesimbawo n'omuwakalolo bulungi nnyo butereevu ate nja kukamuwa bulungi nnyo ate nja kweyongera n'enjira eyo okugiriisa. Okay, tweyanza tesagala kweyongera ennyo muzikirize nyongere okubanga ntambulamu mpolampola njogereko n'abantu abali wano tuli live ku Soul TV. Of course osobola okuteekayo Soul TV wona wooli osobola okubanga otulaba omukulu ono yalina ku kifaananyi wano njagala kubalaga ku kifaananyi noza mukiraba abantu bagenda maaso n'okubanga balaga obwagazi kuno kuliko family first family yonna abooluganda bonna bali kuno era ono omwami ndowooza alaze obwagazi mukulu. Ekifaananyi kino wakiguze sente meka? Bakinguzize 12,000. Sajja ng'oli oyagala nnyo Jeno mwagalira ddala era mwebaza byonna byatukoledde ssebo. bwe yeesimbawo n'omuwakalulu Mwongera asiina buzibu. Kwana amanya go bakuyitaani? Bampita Semata Godfrey Chairman LC1. Nze oli otya? Je ndi mukama. Nsonga ki yeekuluma gy'oyagala okwogera ku TV abakulaba ku Soul TV? Nsonga njagala nnyo nfunye omukisa nange kukulabika eri ku radio ku Soul TV kubanga bulijjo njesunga kwogererako. Kati kwoli ensi yonna ekulaba? Ye ndaba era njagala kwebaza olw'omusomo gwe nazzeemu kubanga nange funye ne chance kwogerera ku Soul TV. Omusomo guno gukutadde ku Soul TV? Yes. Ne His Excellence kwali akulaba? Era ndaba. Era nange muwagira kubanga tukoze bulungi kubanga tusomye natubangura ate tweyongera kufuna emikisa nga gino gy'okwogerera ku Soul TV. Bubaka ki bw'oweereza His Excellence kiki omugamba? His Excellence kubaka gwe muweereza nti tukyali mabega we kuba obudde bwonna tumwesunze n'essaawa zino wenyimiridde agenda kujja mu kifo kino tukyayiyongera kumwo. Ate Gen.Muhoozi bw'ajja? Gen.Muhoozi iyo twamuyise stand generator standby. Very good standby generator. Yes. Obudde bwonna bwe tulaba nga ekisanye kukolebwa standby generator yaffe ng'evaayo. Mumanyi oluzungu? Yes. Oluzungu lw'omulwogera. Tumuwagira nnyo atulaba tuli bazeeyi bakulu naye ekikulu tumanyi gye tuvudde na gye tulaga. Mwavaawo omanyi abantu mu Uganda abantu abamu bagamba Uganda nsimbi Uganda ekaaba tuli bubi emirembe gyaliwo egyedda mbeera ki eyaliwo embi bw'okompeyalinga ne kati wano we tuli? Munange mukulu munange embeera n'amashomero tumarungi munonga ekiri aho habwokubanga Kafunde primary school eyina abaana 15 konka twine classrooms zitarikumara. tweyanzege atula ku Soul TV njagala kuyingirako eno munda nsobole okubanga mbalaga abantu abali wano bagenda maaso n'okubanga batendekebwa era nga bayigirizibwa bamaze wano wiiki namba era nga tugenda maaso n'okubanga twogerako nabo. Mukama wange mbadde nsaba oyimireko obuzeeko kubatula ku Soul TV live sigalawo oli otya sebo ngenda kukwatira akazinda gende sebo sabo tuneke eri obuze kwatulaba amanya gose bakuyita? Amanya nze Winson Kahindi chairperson LC3 NRM Kigando sub county. Okay. Biki bye muyize wiiki namba gye mmaze wano muyize biki? Okusooka twagala kwebaza Honorable waffe Honorable Kabanda David ayategese omusomo guno
ddala sincerely speaking tuyize okusooka tuyize ebyobufuzi tuyize ebyokwekuuma security tuyize okulaba nti omuntu osobola okwekulakulanya n'ova mu bwavu tuyize okumanya nti omulabe waffe mu nsi muno tulina abantu basatu tulina nze tulina gavumenti tulina katonda naye katonda akoze ekyasobodde okulaba nti tuva mu bwavu gavumenti ekoze ekyesobodde okuva mu bwavu kati naffe tulina okukola ngaffe tukulaba nti tuva mu bwavu naye tulina challenges katutegeeze sinsi yali mu agriculture eno etuleetedde ebizibu etyasebo taata eddagala ly'ente batuguza feki ate nga gavumenti weeri ekiraba ery'ebirime feki kati ebyo byonna bw'oba ng'oyagala kufuuyira nte ekifo ky'oggulamu eddagala ly'emitwalo 6 olina okugula ly'emitwalo 12 osobola okutta enkwa kati bw'oba oyagala kufuuyira nankano omuddo ekifo ky'okukozesa lita emu w'okozesa lita emu olina okukozesa lita 2 kati eyo that is expenditure kati ekyo kituleetedde okudda mu bwavu kati ffe tukoze omulimu gwaffe ng'abantu ba bulijjo naye gavumenti tugisaba etunulule ennyo mu ddagala eryo ery'ente etunulule ennyo mu ddagala eryo erikozesebwa mu muddo ezo fake drugs zivaawa nga gavumenti yaffe ennungi movement weeri. Kale message gy'olina general bw'atuuka General Muhoozi Kainerugaba biki bye mwandyagadde okumugamba nga mwabakulembeze kati general waffe bw'atuuka ze emyaka ogiraba taata kati muwe ekitiibwa ng'omwana waffe bwe twesize kudda mu bigere byaffe si bwe mukirina ate kati stand by generator awo tulina tutunyegamu kasita oyogera muzeeyi neyanza kampereze maama wange naye omukyala asobole okuba nga abuuzako kubatula ku Soul TV amanya go nyo bakuyitanga amanya gange Florence Kabalekezi Florence ndi VHT Kitonzi Lwemivubo ward Nabingola Town Council Lwemivubo ward Kitonzi LC1 gwe ng'omukyala biki bye wayize nze ng'omukyala nkola nga VHT ku kyalo kale Mubende eno twali twalumbibwa ekirwadde ky'Ebola naye ne tukirwanyisa mu myezi 10 ekirwadde ky'Ebola ne kigenda ngaffe abasawo twafuba nnyo okunoonya abalwadde mu byalo twafuba nnyo okulaba nti tutambula buli wamu wonna we batuyise nga tutambula ate entambula baali bagisibye naye nga tutambuza ebigere naye twafuba nnyo ne tulaba nti tulwana olutalo ekirwadde kya Ebola ne kigenda kati omusomo guno nebaza nnyo honalebo waffe Kabanda omusomo gwatuleetedde tusomye bingi ate tusomye birungi byereere okwekulaakulanya okweyimirizaawo okulaba nti abaana baffe kale basomye naye ng'emirimu tegirabika bulungi kati ekirala tusobodde okufuna emisomo naddala egikwatako by'obulimi n'ebyobulunzi ngaffe abayina twafunye minisita ow'amataka n'atulungamya ku mataka gaffe kuba mu Mubende muno tubadde bubi nga batugobaganya ku mataka naye minisita yatuwadde message nungi nti tutuule ku bibanja byaffe kale awo twasanyuse nnyo ate twafunye okubangulwa okw'amaanyi amanya Florence Kabalekezi nvudde mu tawuni mpaako yawe wangi empaako yawe mpaako yange Agoli yanga moti mukama komu tweyanza tuyita household incomes n'okukola emirimu egisobola okubajja mu mbeera ze balimu okusingira ddala tubadde tugezaako kubategeeza programs gavumenti zeyina zebaleetera kuba abasinga bagamba nti tebamanyi engeri gyakuzifunamu oba za kugyenyigiramu naddala programu ezinvolvinga mu ssente ziba zibuwalira oluusi ne bafiirwa ne bazivaamu ne bazireka nga tebaggiyo ssente ez'okugenda kukozesa emirimu gyabwe okusingira ddala tuba tukwata ku ndowooza y'omuntu
obwongo obwo kuba obwongo ng'enjogera ennaku zino bwe bukwata ice oba tokyegasa so ojja kusanga nti omuntu yalookingira mu kintu kimu kye yakula ng'araba oba ng'amanyi nti kyekyo kye kituufu naye tugezaako okubanyora ne tubajjayo mu ndowooza ezo so that basobole okufuna enkola ezibatwala mu maaso ne bava mu mbeera ze balimu. Afande, tuyina omulembe gw'abavubuka ku social media abavaayo ne bagamba nti Uganda mbi, Uganda is breeding. Bw'okomparinga generation eyaliwo ebiseera biri n'eno, omuntu ali eyo agenda ayogera nti Uganda mbi, kigambo ki ky'oyinza okumugamba, message gy'oyinza okusindika eri abatulaba ku Soul TV? Abavubuka abo bogamba nti Uganda mbi, sometimes abangi njogeddeko nabo kiva ku bintu bingi. Ekisooka kiva mu butaba na information emala. They are not well informed. Yadde ne bwe baba basomye naye ogenda okwekyusa nga eggwanga lyabwe tebalitegeera bulungi. So there is an information gap. Ekyokubiri wabaawo okubabuzaabuza kuba misleadinga nga bali bajja n'ekigendererwa okuwabya ne babawabya. Ekyokusatu kiva ku neeyisa oba empisa oba values z'abavubuka bennyini. Abavubuka basinga tebagala kwenyigira mu mirimu egy'okutuuyana. Baagala emirimu gya office, okupatikana tebakwagala. Bo baagala basanga emirimu ayingirewo ate akora omulimu ogutaliimu kutuuyana. Omusomo guno tusobodde okubangula ba leaders bano nti obugaga buva mu kutuuyana. Obugaga buva mu kutuuyana, obugaga bwonna obujja bwe butyo era bugenda bwe butyo. Tulina okutuuyana, tulina okukozesa emikono n'obwongo tusobole okweja mu mbeera. Abagamba nti Uganda mbi bagende bagezeeko ensi endala. Ntambuddeko mu mawanga gawera, nze kyemanyi kyensobola okwogera nga nkikakasa abazungu kye balekya with authority, with concrete evidence nti Uganda is the best country in the whole world in terms of everything. Tewali ensi eyina embeera z'obudde nga Uganda. Tewali ensi eyina environment kangambe ebintu ebitwetoolodde ebirungi ate ebikusobozesa okukola emirimu gy'oyagala nga Uganda. Ekyokulabirako amazzi, tulina amazzi buli wamu ate nga ga fresh. Ensi ezisinga tezirina tuzi yadde. Bwe baba bakufuna amazzi bagajja wansi mu kilomita nga 3 oba ne ba purifying ag'ennyanja. Kati ag'ennyanja osobola okugafukiriza ebirime tosobola. Kanve ku ekyo omusana wano guli regulated. Teguli waggulu teguli wansi. Makya tubadde n'enkuba kati akasana kabaddewo. Ebadde enkuba kati akasana kaaka waliwo ensi eri bwetyo. Genda mu Europe, America, Asia oba olabe ekiriyo. Olina okuba ng'oyambala kilo 3 z'engoye okusobola okufuluma ebweru. Naye wano abagamba nti Uganda mbi bakyogera nga bakigenderedde nga balina ekigendererwa ekikyamu okubuzaabuza abantu. Naye njagala kubakakasa batulaba ku televisioni abavubuka tuyina okwejjamu endowooza ey'okufuna nga tetukoze, twejjemu endowooza ey'okulowooza nti ojja kufuna nga tofuddeyo, bakuleetere bateeke ebintu mu nsawo, bakuleetere mu nnyumba, bakuwe ofiisi otuule. Tewali kintu ekijja bwe kityo. Ebintu by'osuubira kufuna ku nsi olina okubikolerera. Ne bw'oba ng'olina ofiisi kankubuulire, tewali ofiisi gy'ogenda n'otuulamu n'osiiba ng'otudde ng'onywa caayi. Ne bw'eba ofiisi erimu emirimu, olina okukola kuva ku makya mpaka lweggulo, olina okusaavinga abantu. So enteekateeka y'okutwala patriotism courses mu masomero mu secondary etuuseewa? Eyo mu masomero etambula bulungi nnyo. Amasomero gonna mu Uganda kati bw'ofunayo social media ezisinga kati waliwo ebitambula mu masomero. Kati period eno ya training, amasomero agasinga mu Uganda kati gali mu kutraininga abaana mu mwoyo gwa ggwanga. Bakola drills, basoma amasomo ag'okubategeeza eggwanga lyabwe nga bwe riri
obugaga bwerina obufuzi butambula butya so that bagale eggwanga lyabwe baleme kutunuulira ag'ebweru nga ge gasinga ate eryabwe lye lisingayo. Kati tutandise n'okubabangula ku bintu ku nneeyisa evudde ebweru etali yaffe ya Kiafrika ey'ebisiyaga. Tulina okugirwanyisa eyo eve mu maseekati gaffe ate baleme okubalimba nti ebisiyaga guba okula nga bikulimu oli bwotyo, ekyo kya bulimba. Tubuuza bannasayansi bategeeze nti ebisiyaga it is moral perversion, kiva ku nneeyisa ezisiiwuufu. Omala kusiibuufu empisa nesiiwuuka n'ova mu mpisa ez'obutonde gwe n'ogoberera ebyo ebikyamu. N'olwekyo tetugenda kukikiriza wano, tukiganye, tujja kukivumirira mpaka we tukimalirawo. Yes. So lastly, afande, waliyo abantu abatulaba abali ku Soul TV tebafunye mukisa oguli wano. Yo special message egenda eri abantu bonna abatulaba ku Soul TV. Abatulaba mwena ku Soul TV njagala kubagamba nti twagale eggwanga lyaffe Uganda. Teri ajja kuva bweru kulitwagalira. Bwe tulyagala tulikyuse, tukole ebirungi ebirikyusa, tuleme kukola ebibi ebigiza amabega. Kuba twagala kuva mu kifo embeera ze tulimu naffe tukulaakulane, tufune ebintu oba embeera ng'abo abakulaakulanye bye balina. Tebalina kye balina nti ffe tetusobola kubeera nakyo. Amagezi ge balina tugayina. N'ababikola eri abasinga bava wano ne bagenda eri. Ekizibu ekiriwo nti tetwagala ggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe tulyagalako ebintu. Bwe tumala okufuna nga ebirala tubivaako. Naye okwagala eggwanga kiri unconditional. Nga bw'oyagala omukyala wo oba omusajja wo oba abaana bo, tebasooka kukusasula. Wabula abaana bo kikukakatako nti obaagale. Lino eggwanga lyaffe kitukakatako ffenna okulyagala awatali condition yenna. Oba oli mwavu oba oli mugagga, Uganda nsi yaffe. Bw'oba oli mwavu kyekyova olaba tusomesa nti ove mu mbeera ezo naawe weeyongereko waggulu. Ate ebyobugagga bye tulina wano bitumala. Tewali nsonga lwaki tulina kuba greedy. Kuba n'omululu. N'oyagala nti otwale buli kimu. Kampe kyakulabirako. Abanyaga ettaka kuva mu baavu aba wansi. Mwagala ki? Muleme kubba ettaka ly'abaavu. Afande, tubadde tukola interview ne yesterday mwabadde mulina Minister Sam Mayanja. Abantu abasinga bagamba tebava waggulu, bwe bambala uniform ng'eyo nga bagamba oyo musirikale oyo nga bajja banyakula amataka ku bantu. Eyi message gye njogera si gy'abantu ba wansi. Ate aba wansi be bali kunyagibwako ettaka lyabwe. Mbuulira buli omu yenna waali mu kiti kye nga oli kwenyigira mu kubba ettaka ly'abannansi. Lekeraawo okubuza emirembe abantu baffe. Bano abantu baffe twakeera ne tubalwanirira ne tuleeta emirembe, kati mwabeeyagaliza abali ku byammwe temutukomezaawo lutalo. Abantu bano nga banyize basobola okutukuba. Tebaleeta wano empisa zaabwe ensiiwuufu bave ku ttaka ly'abannansi. Bw'oba oyagala ettaka ligule, bw'oba tosobola ligula vaawo ogende kola ebirala. Amanya afande. Yes. Amanya nsigadde nga ndi Brigadier General Patrick Mwesige akulira ekitongole kya mwoyo gwa ggwanga. Afande, tugenda kukyazaako ku Soul TV lumu oyongere okubanga olina message enungi. Tweyanze geka njogereko ne taata wange wano muwe omukisa asobola okubanga abuuzako ku batulaba ku Soul TV mu kiseera kino. Taata wange okay, tugendako njagala
tata wange ali wano okuva mu office ya president. Tuli naye wano olunaku olwaleero n'abantu abalala b'ebitiibwa bangi atugenda kubanga twogerako nabo basobole okubanga batubulira ku nteekateeka zino gwa tulaba ku Soul TV mu kiseera kino. Abagenyi abakulu ab'ebitiibwa bagenda amaaso n'okubanga batuuka era njagala agenda amaaso n'okubanga nkulaga kiki ekigenda mu maaso naye nga eyo tent gy'olaba mwe muli ba VIPs abagenda mu maaso n'okubanga beetaba ku mukolo guno era abamu ku bagenda okubanga baniriza Gen.Muhoozi Azeemu olunaku olwaleero. Njagala nfuneeko ku mukyala sobole okubanga njogerako naye nja kubanga nkomawo eri njogereko ne tata wange abatulaba maaso abagenda maaso n'okubanga mutulaba ku Soul TV. Mami oli otya?